Munnakibiina kya FDC era nga ye mwogezi waakyo Ssemuju Nganda olunaku olwaleero avudde mu mbeera n'atabukira bakama be abakulira ekibiina kino omuli Nandala Mafaabi ne Patrick Omuliati Oboyi ng'agamba nti bano ekibiina kyabwe kya FDC bakitunda dda era nga bakiguza Mwami Museveni ku ssente ze yabawa mu kulonda okuwedde okw'2021 n'asalawo nti kati bo ke kaseera baveeyo banunule ekibiina kyabwe ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala. Omubaka ono bino abyogeredde mu lukiiko lwakubye ne bannamawulire ku sharing hall ensambya ng'ategeeza nti okusinziira ku byaliwo ku DP bw'atyo yakulira DP Nobert Mao bwe yagiwaayo mu mikono gya Museveni kagenderere abamu baali balowooza bya kusaagirira naye ne bwenjogerera DP tekyaliwo nono naye n'agamba nti FDC balina okujjanguyira ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala era agamba nti ke kaseera bagirwanirire baginunule bagijje mu mikono gy'abawambi abaagala okuwamba eggwanga Uganda nti Mwami Museveni ekimunyumira kulaba nga tewali kibiina kya byabufuzi kyonna kirimu maanyi ku bimuvuganya n'agamba nti ebibiina ebikyayimiridde ebadde FDC ne NUP naye olwaleero FDC bwe banga etundiddwa abagikulira bennyini kitegeeza nti asigaza NUP yokka era ono n'agamba nti ne NUP bw'eteenyweze tujja kulabirawo nayo nga Museveni agigula. Ssemuju Nganda tumumanyi ng'omusajja anyweredde ku mazima ebbanga lyonna munna opposition nga munna FDC naye ne bw'abeera mu paalamenti era owulira ng'ensonga z'ayisaawo za kulwanirira kibiina kye ekya FDC okusigala nga kinywedde n'okulwanirira ensonga z'abannayuganda okulaba nga tebanyigirizibwa ku nkola eriwo olwaleero ey'obwannakyemalira. Alwana nnyo eggwanga Uganda lidde mu mikono emituufu egy'omuntu asobola oddikulembera weewaawo tannavaayo okusala ddira okwegatta ku NUP mu nsonga z'addawa bannamawulire agambye nti bwe kiba kyetaagisa bw'alaba nga FDC bonna bakkiriza okutundibwa bwe batyo mweteefuteefu okwegatta ku kibiina ekinaba kisigadde kiyimiridde naye ave mu FDC kubanga talina kugendera ku ntoli z'abantu kubanga muntu mukulu eyeetegeerera. Gye buvuddeko tujjukira nti Dr. Kizza Besigye eyatandikawo FDC yavaayo n'akola ekibiina ekikye mu kuvaayo okukola ekibiina ekikye kino kyasigala mu mikono gya Patrick Oboyi Amuliati. Besigye gye buvuddeko naye yakkiriza n'agamba nti bwe tuba nga twegattidde wamu tusobola okukola omukaago ogusobola okujja Museveni mu buyinza bw'atyo yasalawo nti ye mweteefuteefu okukola ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kino kye kigenda okuyamba Uganda okununulwa ne basaba ebibiina by'ebyobufuzi byonna bawawulira nti bali ku opposition baveeyo beegatte bakole ekibiina ekyawamu basobole okujja Mwami Museveni mu buyinza oluvannyuma banaaba bateekateeka ne bazzaawo enkola ey'ebibiina ebingi naye nga afuuse ekizibu ky'eggwanga Uganda bamaze omusindiikiriza eri. FDC teyayanukula kubanga era bulijjo bakola enkuŋŋaana ez'enjawulo ne Dr. Kizza Besigye ne Mugisha Muntu naye FDC tetera kusindika representative kubaawo mu nkuŋŋaana ezo ekikakasa nti yo yali egaanye okwegatta ku bantu abo. Kitegeeza nti abakulira ekibiina kino be babadde bakyalemesa enteekateeka zino naye bw'atyo omwogezi w'ekibiina kino asazeewo nti ye bwe kuba kukivaamu ajja kivaamu naye takkiriza kutundibwa nga batunda enkoko. Tebaagala kulaba beegatta ku kibiina so yagadde nnyo ekibiina kyabwe bwe batakwana bwezizingiriza kigenda wa Museveni nga UPC yasookayo ekino eddako kati Museveni anonye FDC ndowooza neno kubanga ayagala zitwalawo tubadde ebintu ebimusirikidde okumala ekiseera naye olwo twatuula mu meeting ya National Executive Committee netwongezaayo okulonda tusobola okumaliza ensonga zino munda bannaffe buli lunaku owulira obalambye kulonda omulamba olwo yakola abadiki n'abatwala emaali kakati abali wala abakulembeze b'FDC be balina okutaasa ekibiina kyabwe otherwise kiri mu lugendo kyakirwanira ku ssaawa zino omanyi oba oyagala okulwana Museveni obeera nga enjuki kasasegera nti omuntu agenda kujja kuwakula omubisi nezikujjamu oba
kugamba olina muno gwakasooli otegera nti omuntu azegguka bw'okongolawo kasooli ng'atwala kikongolero ekugenda kukkiriza Museveni kutwalayo Fdc ddako kikongolero kyanakwano kimitingi eno kyekyagisiza olwaleero ekibiina kino abantu bawaddeyo obulamu bwabwe okufa balwanira Uganda Museveni efubire mukyala Uganda mutabani bakodabiro Uganda bagifaanana ng'ensi eya famire kati ne basalawo buli muntu abagambako balina kulwanyisa oba kwibulirira tulaba ebintu ebyokufujja mu FDC balampola era ebyembi bitutera ku lutalo lunene kubanga twagala kusikiza muliro then Museveni alyoka atulinde nga tumaze okwetereza n'olwekyo okulonda kwowulira yekuli gyekuliyo bannaffe tunaku twagenda bakwongezaayo twawadike paba okuwa olwayo kumala kati kuba olwakutaano tulaga tusoze muleke okulonda olane Museveni omukulu w'akalulu abeera ne regist n'abalonzi abamanyikiddwa naye fe tugende kulonda tuleke wewunyira wawe oba oli mubiibira ku babbe banno oba onabba akawulukula nga Museveni oteekawozinga esitaawo gyesalinga abantu ekiseera bwe kituuka tulyoka egenda ova akalulu naye bano baagala kutandika nakuba akalulu teri balekuma ku regist nolwekyo abakulembeze b'efudisa abali wano okuva mu madisitulikiti ga Uganda abapalamenti abali mu gavumenti statement ebazza okukola okugati bannange temutusandiika mu kiseera okututwala omukolayindidde ekuganye okutereza ekibiina kiwamba kwana kukimula bajja ne bakugamba nti deputy commissioner tereko okulonda obaoliawo nga Nandala afutiza guideline watiisatiisa ataddewo embeera kugamba abantu batoli mugumu ng'olina kusiiba ne balobola abakyamaani basobola bakumira musiibueriyo kibiina ki ng'otya n'abantu okuŋŋaana ogere ensonga ezibakwata